ekibiina ekya National Unity Platform wetwogerera nga kimaze okukola ekyafaayo bakagaba kaadi mu district 63 sofa ate nga district endala zikyegattako kubanga kaadi zikyagabibwa era ne kaadi z'omukulu z'ababaka ba parliament tezinnaba kubeera nga zigabibwa wabula sofa wetwogerera milestone etuukiddwako ze district 63 sofa ezakabeera nga zigabibwa kaadi kakati nkuleetedde olukalala olw'abantu abaweereddwa kaadi ya NUP buli district ne ba candidates beefunye naye nga ate tukyagenda maaso n'okurisivinga district empya kaadi z'ababaka ba parliament tezinnaba kubeera nga zigabibwa wabula wetwogerera NUP eyisizza ba candidates be yagabira kaadi ku mulundi guli kakati ku mulundi guno nga nakati zikyagenda maaso n'okuba nga zigabibwa nkuleetedde district 63 ne ba candidates be zifunye otegere ekyafaayo ki NUP kyemenye kakati nga sinaba kuba nga nkutwala eyo njagala okuwa ebimu ku bigambo ebivudde ku kitebe ekya National Unity Platform byogenda okuwulira nga sinakuwa lukalala luno kansooke nkutwaleko ku nsonga eno ekibiina kya NUP kirabudde abantu abagenda ku social media ne mwekalakaasa era ne mucomplaininga ku nsonga ez'enjawulo baabateereddewo akakiiko akagenda okurisivinga petition ezirimu ezigenda okurisivinga eri mmwe abalina obutali bumativu ku ngeri gye baagabyemu kaadi oba waliwo ebitaateredde bulungi olunaku lwajjo nakuwadde vidiyo nga nkunnyonnyola ebintu nga bwe byatambudde nga bino tebinnaba kubanga bigenda wala abamu ku ba candidates nabo baalabiddwako nga balabika babadde balina ebigendererwa byabwe kugambye nga sinakusomera lukalala kansooke nkuwe bino omukulu amanyiddwa nga Dr. Roy Sembogga ono nga yagala kaadi ya NUP mu bubaka bwa parliament mu constituency emanyiddwa nga Kawempe South era nga kaadi eyo bagivuganyaako ne chairman Nyanzi Roy Sembogga wamu ne ttiimu ye baalabiddwako oba bazze balabibwako nga balina ebigambo bye bagenda boogera nga balaga nti ne baba tebaweereddwa kaadi bo baakujja ku ballot paper independent kitegeeza baagenza okujja mu kibiina already nga balina ebigendererwa byabwe era bino bye bimu ku bigambo ebibalabuddwa oba tebagituwa ffe tuli mu palamenti anti wulira bannange kiki olimu wulira n'abalwanyi lindako gwe tolwanangako kolaba nko mulwanyi alina mundu n'omulala nga alina batuuni tolaba nko wa batuuni atusewa mundu kati ffe tuli banoonyi bakalulukaani Roy Sembogga tusabe Allah ow'ekisa atuwe maanyi atuwe obulamu ffe tuli mu bavumu tugenda kusiba empale tuzinywezi musibe sikaati zinywere ffe tunoonya Roy Sembogga loonyi muntu mu palamenti munyweze obuguwa b'engatto abasapatu muzinyweze ffe tuli ku kalulu ka Roy Sembogga looyi waggulu mukuyege abantu St. Francis eyo yankuzaako ebiseera ebimu ebyasooka mwebale kujja mu bungi muddeyo mukuyege abantu ba St. Francis mubagambe bajje ate era bawagale obwongo batunuulire ekifaananyi kimu ku ballot paper Roy Sembogga n'abasigaddeyo mubagambe ne zooni z'endala n'emiruko emirala gyonna bonkole ki mugibagambe ekintu kimu Dr. Roy Sembogga ebyo bye bimu ku bigambo ebigenda byogerebwa ttiimu ya Dr. Roy Sembogga era ate weewuunya nnyo ng'olabye ebivuddeyo singa omukulu oyo anaaba taweereddwa kaadi be bamu ku bantu abajja okuvaayo era bagende maaso n'okwekalakaasa n'okwogera ebigambo ebiwanvu ebisongovu nga babyogerera akakiiko aka EMC nga bwe batafunye kaadi n'ebigambo ebirala bingi nnyo ozzenga obiwulira kakati wuliriza ekibiina kya National Unity Platform kibategeezezza nti baataddewo akakiiko era ne bawa ne deadline dde ngenda bikusomera ebivudde ku kitebe obiwulire kati nga sina bikusomera so kansooke nkulizeeko ku bigambo bya president bye yayogera kubanga ebintu nga bino yabisuubira nti bijja kubaawo ekibiina kya National Unity Platform kiri kimu kaadi egabibwa ku kifo ebeereemu tebasobola kujawuzaamu tebasobola kugiwa bantu babiri oyo atafunye ticket ayimirire mabega oyo agifunye tugende mu lwokaano luno tuwangule ffenna tuweereze ffenna omulimu gubadde munene okumala ebbanga ddene ne tuli basiimu nti Katonda tusiza ku lunaku lwaleero kwali kuyita kwange byali bigambo byange ne mbagamba bannange mwenna muveeyo abasobola okutukulembera mwesimbeyo mu bitundu eby'enjawulo era ne mukikola njagala beebaza naddala abo
abazze mu bukulembeze omulundi ogusooka. Naye era bagamba ebyo nabagamba nti bino ebifo bigenda kubeera byakuvuganya. Abeesowolawe bajja kuba bangi ne buli kifo muntu omu yeyeetaagisa. Abantu bangi bw'oba otunudde buli eyavuddeyo okwesimbawo okuvuganya ku bifo bino abadde mulungi, abadde agwanidde. Naye ate buli kifo kinagendako omuntu omu, ojja kwesanga ng'ebifo ebimu bibadde n'abantu abawera oba okusukka 10. Naye nga buli kifo omuntu omu yalina okigendako. So mwena mubadde balungi, naye asukkulumye ku banne ne bwaba abasukkulumyeko katono, akakiiko kalabye nga yagwanidde okutukwatira bendera. Muliza sabawandiisi waffe nga bategeeza nti mu mbeera nnyingi obadde osanga ng'omu afunye 9, omulala 95, omulala 97. Owa 95 aba mulungi, ne wa 97 yaba asukkulumye. Ojja kwesanga ng'abamu beesinzeeko na bubonero butono nnyo bu points. Omu afunye 9, omulala n'afuna 9.1. Era oyo aba asukkulumye mu banne, mazima amatuufu yaba awangudde. So erimwe abawangudde abagenda otukwatira bendera, tubasaba kino muleme kiraba nga nsonga yakudaalira abo bemuwangudde okubakuba oba kubasekerera. Ne mukirabe mu ngeri ey'okwetowaza. Obuwanguzi bwammwe sijja simanyi gammwe oba busukkulumu bwammwe, naye oba oliawo Katonda mmwe balonzeewo otukulembera mu kino kiseera. So mutukulembere n'obukakkamu n'obwetowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Eri abo abatafunye tiketi, njagala obategeeza nti obutafuna tiketi kitegeeza nti tosaanidde, n'ekitegeeza nti mu lwokaano luno waliwo asukkulumyeko era nga bwe tubadde tulina ogenda naye. Ojja kusanga nga abantu bangi nnyo, abamu na bammemba bagundivu ba kibiina, abalala nga bamanyiddwa wano n'okusinga abo ababawangudde. Naye engeri gye tuli people power, era tugoberedde people power, n'okusingira ddala oyo asukkulumye ku banne, akakiiko gwe kagenze nako, era akakiiko kaffe tukakkirizaamu, era naffe tukkiriziganyiza n'akakiiko. N'olw'ensonga eyo abatafunye tiketi saba muleme kwekubagiza, muleme kwekuteera, muleme kuyongobera, wabula mumanye nti ogw'omulimu oba eyo role ey'otukulembera mu protest vote ebadde ya munno, naye tekitegeeza nti gwe toyina buvunaanyizibwa oba mulimu mulala. In fact ababa tebesimbyewo ebiseera ebisinga baba n'obuvunaanyizibwa ate obunene nnyo kuba baba n'omulimu guno na guli. N'olw'ensonga eyo tukwatagane ffenna tutambulire wamu. Njagala nnyo okubasaba tubeere wamu, tubeere ne unity, tubeere n'obwasseruganda, tubeere n'okukwatagana. Kuba ebiseera bingi nnyo abo ababa banakuwadde oba baweddemu amaanyi kuba si be bafunye tiketi, bayinza okufuna ensonga lwaki badde emabega, lwaki bagwamu amaanyi. Njagala okubasaba n'okubajjukiza nti kaweefube gwe tuliko munene nnyo okusinga bino ebifo. Twagala kiri ekifo ekinene bino ebirala byonna bijja kwetereeza byokka na byokka. N'olw'ensonga eyo mukwatagane. Njagala okubasaba ne ssekusaba oyo atafunye tiketi ayimirire emabega w'oyo agifunye, tugende mu lwokaano luno tuwangule ffenna tuweereze. Ebigambo ebyo Pulezidenti yabyogera gye buvuddeko, era ndowooza mu kubyogera yamanya nti ebintu nga bino bijja kubaawo. Abamu ku bantu abazze nga beegwanyiza kaadi balina ebigendererwa byabwe. Nga bw'owulidde ttiimu ya Dr. Roy Ssembogga bo bakugambye oba bafunye kaadi oba tebafunye kaadi bo bagenda kubeera ku ballot paper. Kitegeeza bagenze okujja okwapulayinga ku kaadi y'ekibiina kya NUP already nga bo balina ebigendererwa byabwe. Kakati agava mu kakiiko k'ebyokulonda wamu n'ekibiina kyonna ekya National Unity Platform bategeezezza bannayuganda naddala mmwe abatafunye kaadi ne mu complain nga wulira message eno. Bakugambye nti the special committee set up to receive and entertain complaints arising out of the candidate selection process has concluded the receipt of complaints this evening. No new complaints will be received past this deadline. Olunaku olwajjo ye yabadde ensalessale, era bategeeza nti akakiiko kaateekebwawo nga mukamanyi bulungi nnyo akagenda okureceivinga
kubanga bakimanyi nti wateekwa okubaawo ezimu ku nsobi ezijja okukolebwa era nga beetegefu okubeera nga bazisolovinga. Akakiiko kateekebwawo okubeera nga kalisiivinga complaints zonna ez'aba candidates ku nsonga y'okugaba kaadi nga bwe yagabiddwa. Nti akakiiko kano kagenda kuba kalisiivinga complaints paka akawungeezi k'olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 31 era okutandika olwaleero nga lumu teri complaint egenda kujja erisiivingibwe kakati gwe ayagala okuba nga weemulugunya olunaku lwabadde lwajjo. The committee is currently studying each complaint in order to make the relevant determination. We hope to issue the final list of candidates by close of business tomorrow. Kitegeeza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu bagenda kuddamu oba basuubirwa okuddamu okufulumya lisiti empya. Weekuumire ku mukutu guno byonna ogenda kubimanya. Basuubirwa okuddamu okufulumya lisiti empya ey'ebyo byonna ebinaba bivuddeyo ate era nga bimaze okuba nga bitereezebwa. Tubadde tukusomera lisiti zonna nga bwe zitambudde, kati olunaku olwaleero suubira okuddamu okuwa lisiti eri fayino. Okukompuleyininga n'okwemulugunya kwonna nga bwe kubadde kugenda babadde bakulisiivinga byonna bye batereezezza bagenda kuddamu bafulumye lisiti empya olunaku olwaleero. Kakati gwagenda okubeera ku mukutu guno gwa Red Zone TV n'emikutu emirala gyonna kwe tusinzira okuba nga tukuweereza byonna ogenda kubeera ng'obifuna. Ne bakugamba thereafter we shall embark on the nomination process of the National Unity Platform candidates at the party headquarters and the relevant points in other constituencies on Tuesday 2nd September 2025. Nti bagenda oluvannyuma lw'ebyo bagenda kuzza process yonna ey'okunominatinga ba candidates ku kitebe ne mu bitundu ebyenjawulo okwetoolola eggwanga okutandika n'olunaku olw'enkya olwokubiri nga 2 ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025. The schedule for nominating the various categories of candidates will be communicated accordingly. Nti era schedule nga bw'enaatambula bajja kuba bagibategeeza mwenna. Kakati gwe abadde alina okwemulugunya ndowooza okitegedde bulungi nnyo. Kakati awo nawo nenjagala tubeere nga tuvaawo wabula mbajjukiza nti gwe sigala ku mukutu guno byonna ebigenda okuvaayo ogenda kubeera ng'obitegeera. Neebaza abajja mu comment section ne muteekamu obubaka ku nsonga ez'enjawulo era ku nkomerero ya updates zino nzija n'empitayita mu bubaka bwammwe era nga bwe ngenda okikola. Ku nkomerero ya vidiyo eno ngenda kujja mbere nga nsoma message zammwe nga bwe mwazitaddeyo ku vidiyo ze twasembyeyo okubeera nga tukola bwe tutyo bwe tukola ensonga wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati ngenda kujja mbere nga mbikutuusako byonna by'otaasobodde kubeera ng'ofuna. Nkuleetedde ekyafaayo NUP kyekoze ku mulundi guno nga kaadi zikyagenda maaso n'okuba nga zigabibwa. Already yamaze dde okuba nga eyisa record eya districts eyagabamu kaadi mu kalulu akawedde aka 2025. Nkuleetedde districts 63 ezaakagabibwamu kaadi ya NUP nga buli district nkuleetedde ba candidates bameka NUP be yagabyeko kaadi era ba candidates bameka abafunye kaadi ku mulundi guno ekintu ekibadde kyaludde okubeera nga kirabikako. Kakati wuliriza ekibiina kya NUP nga bwe nkugambye kigabye kaadi sofa ezakalangirirwako districts ziri 63 era districts zino 63 zenjagala okusomera nga sinajja na bubaka bwammwe. Kakati wuliriza district ey'Embale mu districts ezimu sigenda kuwa muwendo lwa nsonga okisuubira. Districts ezimu ng'eziri mu Buganda kati nga Kampala, Wakiso, Masaka, Mityana ezo zo zisuubira nti NUP already inayo ba candidates bangi era abo bali mu 10 besijja kusobola kubala besijja kusobola kutegeeza wano wabula ngenda kuwa districts zonna ezimu ku ezo eziri mu bitundu ebiri ewala nga mu Northern Uganda, mu Eastern Uganda ne districts endala eziri mu Western Uganda ezo ng'ebbanga lyonna tubadde tetuteekayo tubadde tetulabayo ba candidates bateekebwayo era ne mu kalulu akaggwa ewamu nga tetwasobola na kulaba ba candidates bavaayo wabula ku mulundi guno nga kaadi zikyagenda maaso n'okuba nga zikyagabibwa ne districts empya zikyagenda maaso n'okuba nga zifuluma bwe twogerera nga ate NUP already yamaze dde okusapaasinga ennamba ze yagaba ku mulundi guli oguwedde. Kakati wulira mu district ey'Embale NUP erinayo ba candidates 23 mu Mbale district n'Embale site byanjawulo. Mu district ey'Embale ngenda bikusomerera nga bwe biri. Mbale district NUP yakagabayo kaadi 23. Mbale site NUP yakagabayo kaadi 53. Kapukyolwa NUP yakagabayo kaadi 13. Kweni district nkakasanga districts zino ezimu oyinza n'okuba toziwulirangako. Kakati yo NUP yafunyeyo dda ba candidates. District ya Kweni kaadi 16. Jinja districts ba candidates abakafuna kaadi bali 42. Jinja city banji sisobodde kubabala. Jinja district yanjawulo ne Jinja city era kyovulanga Jinja city eyina meya ate nga Jinja district eyina district chairperson wa LC5 ebyo byanjawulo era nga olabe Masaka n'ebitundu ebirala. Kati Jinja district
ba candidates baliyo 42 sofa. Jinja City banji sobodde kubabala. Wakiso district banji nnyo sijja kubabala kuba ina constituencies nyingi zimakindye Ssaabagabo, Busiro South, Busiro North, ina zi constituency ezenjawulo nga Nansana municipality, Kira municipality, Entebbe municipality banji sobodde kubabala. Kati gwasobola okubategeera ojja kuddayo ku video ya feeri gye twakola nga nkuwa kaadi ze Wakiso ezaali zifulumye. District ye Mayuge NUP yakagabayo ba candidates 94. Esironko district NUP inayo ba candidates 24 sofa. District ye Bukedeya ewali Anita Amongo NUP inayo ba candidates 6. Kumi district NUP inayo ba candidates 8. District ye Serere baliyo ba candidates 3 sofa. Palisa district baliyo ba candidates sofa 15. District ye Manafwa ba candidates 10. Bulambuli ba candidates 16. Kweni district ba candidates 16. Bulambuli ba candidates 20 wano ninga zeo naye njabba kusomera. District ye Budaka ba candidates 19. Katakwi district ba candidates 26. Soroti district ba candidates 7. Soroti City ba candidates 8. Ereno Soroti nayo eyina district eyina ne City. Era Soroti eyina mayor Soroti City, then ine Soroti district eyina chairperson wa LC5 banjawulo. Ngora district ba candidates 16. Kalaki district ba candidates 2. Bukwo district ba candidates 8. Bujiri district ba candidates 91. Yiganga district eno tuli Mbusoga ba candidates 96 sofa. Bugweri ba candidates 69. Kaliro district ba candidates 33. Busia ba candidates 3. Busia district ba candidates 3 sofa. No, ba candidates ba Busia bali 3 sofa. Luka district ba candidates 41. Namayingo 34. Butebo district ba candidates 6. Chibuko district ba candidates 37. Kamuli district ba candidates 6. Mukono district bali 138 sofa. Kalangala district ba candidates 6. Buvuma district Bavuma district ezimu nagambye sigenda ziku wakati bulijjo owulira sikuwadde namba omanya bangi nnyo sisobodde kubabala. Ate nga nkugambye waliwo districts ezikyagabibwa kubanga neyabaka ba parliament tennagabibwa. Buvuma district, Luwero district, Kyotera district, Mubende district, Bukoma Nsimbi, Nakaseke district, Rakai district, Kiboga district, Sembabule district, Buyikwe district, Mitiana district, Amuria district ba candidates 18 sofa. Amuria mujimanyi. Masaka City ne Masaka district byanjawulo balinayo Masaka City mayor Rosemary Namayanja, Florence Namayanja, then ne Masaka district LC5 chairperson. Lwengo bagabyeyo ba candidates abawera sisobodde na kubabala. Buvuma district bagabyeyo ba candidates abawera sisobodde na kubabala. Kasanda district, Lyantonde, Kayunga district, Nakasongola district ekibiina kya NUP kyakagabayo ba candidates 30 sofa. District ye Kyankwanzi mumanyi bulungi nnyo Kyankwanzi ye wali tendekero lya NRM eryaba baba scout oba biki ebyo nabikunnyonnyola. NUP sofa yakagabayo ba candidates 125. Butambala district, Mpigi district, Gomba district, Jinja City, Kalungu district ne Kampala district. Ezimu sisobodde kubanga nzikuwa abantu ba candidates abawereddwa kadi lwa nsonga nti abamu bangi sisobodde na kubeera nga mbabala. Bino byonna mbikuwa naye nga nkugambye waliwo kadi ezikyagenda maaso n'okubanga zigabibwa. Ekibiina kya NUP wetwogera kyagenda maaso n'okubanga kiteereza ebimu ku ebyo ebitaateredde era nga bwogenda biwulira. Ate kadi z'ababaka ba parliament abakiika direct tezinnagabibwa. Kadi ez'ababaka ba parliament za region tezinnagabibwa. Ez'abavubuka abakadde tezinnagabibwa. Kadi z'ababaka abakyala district woman representatives tezinnagabibwa. Ezo zonna tezinnaba kubanga zifuluma. Wabula ekibiina kya NUP already kyamaze dda okubanga kisa passinga kadi ezaagabibwa mu kalulu akawedde. Balamusizaako nze Julius Katongole mu Miransanafu. Nze kwogera ku nsonga eno bangi abamugyetegereza okuva ekibiina kyaffe naggwano ekya National Unity Platform NUP lwekyalangira nti kitandise okufulumya bakandidates baffe abafunye fulaga mu ggwanga lyonna. Ekibiina kitulaze buli mukutu
ng'olaba nti Uganda yonna, districts za Uganda yonna tulinayo ba candidates. Oba kino mwakirabye? Bw'otunuulira mu Eastern, Northern, n'ebitundu ebirala, kino kikulaga ki? Bannayuganda beeyongedde okusaba obukulembeze mu NUP. Sinnalabayo balwanira kaadi bangi nga mu NUP. Era kino Munnayuganda akiraba, tyolaba bannansi abakandesa ab'enjawulo balwana kufana kuwona bakwate kaadi y'NUP. Ekyo mukyebalize Katonda. Wanga ne munywanyi wange wa DF ali eri omuti gumulemedde munda. N'abalala b'olusaniya tebalaba candidates. Naye kino kikulaga ki? Twebaze nnyo obukulembeze obw'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ekibiina emyaka 5 kiyimiridde kweza ensonga z'abantu, okulaba nti abantu bakikkiririzaamu, n'abantu basobola okulwana okulaba nti bafuna kaadi y'ekibiina, kubanga bannayuganda gye babasaba. Twebaza nnyo ekitiibwa Secretary General David Lewis Rubongoya, LOP, ba Deputy President Sibaffe, ba Chairman Nyanzi, nammwe bannayuganda abaasalawo ne mugamba nti tuli ba NUP. Ekibiina kino kigenda kukola ebyamagero. Mulabye obukulembeze bw'ekitiibwa Kyagulanyi bye bukoze mu bbanga ettono. Ekitebe mukirabye mu Western Region kijja, Eastern mwabirabye, naye nga tulina ne offices ze tupangisa. Mulabye essomero lyaffe, mulabye bafutu soja bayambiddwa, mulabye ekibiina ekibirawo ne kirwanyisa obulyake. Mbagamba bannayuganda, NUP kibiina kyajja kulwana na Kyemali Yoweri Museveni n'ekigavumenti kye. Era ekyo ekitiibwa Kyagulanyi olunaku kyazuukukirako. Era abalabe nabo bannakigwanyisa bagenda kukozesa amawulire okwagala okusaaba ettosi, naye tekisoboka, kubanga nalabye abasajja ba EMC n'ekibiina bamalirivu, kubanga ne baguba mupiira era oli agamba nange nedda goolo eno, ne bakaba kulonda mu kalulu agamba akankole apiiru. Ebyo byonna bibeerawo, and everybody is free to exercise okwemulugunya kwe. Yensonga lwaki bakama baffe bataddewo akakiiko ako. Naye mbasaba nga bakama baffe bwe bazimbidde ekibiina kino ku demokrasiya, naffe ffenna naddala bafunye kaadi ya NUP tetwerabira nti abantu be bakama baffe, tetwerabira nti NUP tegenda kukoma kuffe. Waliwo emijiji egijja, mulabye abavubuka abato abavudde mu universities, Bashamimu Nambasa, Dr. Nalukwago, abaana abavubuka nga bajja mu NUP. Kikulaga ki? Nti National Unity Platform egenda bbeerawo. Twagala ffe abaliwo olunaku olwaleero tukole ebyo ebigenda osikiriza abalala okutwegattako. Ate bannayuganda tubawe ekirabo ekisinga ekyokulaba nti tulwana na Kyemali Yoweri Kaguta Museveni agenda. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala